Previously on the Kitonsaz. Yeah. Appointment wano mu kibuga nkulu nnyo. Bw'oba onojja osooka kulaga nti nzija. Kubanga wano buli kimu kya plan. Keebe emmere eriibwa tugipulaningira. Adija weerabidde ne wano womuli amazima ga Katonda mu ntikuleko ettaffaali lyange yinze. Abaavu mwakulaawo. Buli kaseera mujjukiza ne mujjukiza mu kifo ky'okwetegekera ne mugenda mu maaso. Tolisizaako munno? No, I don't eat muffins. Muffins. Tanza okufuna amalala. Sizaala wange ate. Omuntu omwami azaala mukyala we abaaki? Akusalira omukyala? Azaalira omukyala. Ati kati Zubedah ng'ati bwe yafuuka mukyala wange. Wangi? Oli yagambye agenda zimpa. Agambye agenda zikuwa. Kubanga nze mbadde nnina za kugulira buntu bwange buno mmere. Omanyi kati nga bw'obuwulira nga buwogana enjala ebukola ki ebuluma. Naye nkuwaga abuwa mulamu. Ne bw'onojjanjaba n'okola ki tagenda kubona. Ekyandibadde ekyangu neekwataako. Nze nnina omusawo gwe mmanyi ng'asobola omukubira akayiso n'afa nga tali mu bulumi. Ate bw'ageze n'afa essanda njeeyamye n'obutishaati obwo bwambalwa abaana abasaavinga n'abakola ku mukolo nja bukuwa. Mukulu wo akole ku bisigadde. Wallahi omuntu obutono bumalamu nnyo abantu. Adija kati olaba nti oli ku ddala ddene nnyo wano. Ne okugamba nti n'omukazi wange omulwadde n'oŋŋamba ssente ogenda ziwa binyonyi. Ugwe! Rahma? 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 Abaye. What have you just done? Huh? What is it now? What's wrong? Wait. Since when did you start getting on my laptop? Since when? No, wait a minute. It's that. Okay, I used it. Yeah, I was sending some emails to my friends. Thanks. Webale kusindika mail zo. Byenaleseko biriwa. What is it, coach? Rahma, are you stupid? No. Where do you get the audacity to get my laptop or joko byembadde nkola then otekeko ebintu byo? Really? Omanyi byembadde nkolerako? Dayo bikole. Do you know what you've just spoiled? Dayo bikole. The laptop is there, right? Go and finish. Kakati, Maya ekikumpisiza. Oyinza otya okugenda ku poliisi n'owaaba omusango ng'ate gwe wazizza omusango. What do you mean nga nze yazizza omusango? Ebintu bye wagambye abapoliisi walimbi. Really? Actually, Rebecca yandibadde agenda ku poliisi n'awaaba. Okay, well, it changed. Kati nze yagenzeeyo, baby. Naye tusobola kugenda kuwaabira. Why? Maya, so mbadde nsaba okwewala embeera embi ogenda ogyeyo omusango. Tonsa. You don't understand, do you? I understand everything, but this is not the way we should be. No totegeera lwaki nkola ebintu ebimu bye nkola. Maya, love tusuubira laavu tebagikaka. Okay, so bw'oba oyagala omuntu just muwe obudde naye akwagale. Okay. But I've given you a lot of time.
obudde bwe nkuwadde bunene nnyo. In fact kati ntandise okulaba nga I'm wasting my time. Ate saagala wasting my time for nothing. It doesn't have to be having an ultimatum. Okay. That within this period of time olina okuba ng'onjagadde. Tosa, what do you want? Oyagala nze nsumule sister wo. Mbadde nsaba ogenda oggyeyo omusango. Okay, nziggyeyo omusango. Okay, nziggyeyo omusango. That's what you want? Yes. Okay, so it should be give and take. What do I get in return? Oyagala nkole ki? I want you. Bade manyi nakusanga eri ate ng'oli eno. Bade n'ogira okutwala emmere mu ddwaliro. Tuusa waka sikula n'engamba ono ate yalazeewa. Kati obwedda gwe nkubira essimu yo. Essimu nga teriiko n'engamba oba wabaddeko. Essimu tazza tezaweddeko omuliro. Zonna zaweddeko omuliro nga nyina bwe nkyajingira. Gwabadde waka mbasse makula bali abagagga ng'obula wokyajingira. Katonda wange ekiri ewa Ssemakula. Ekiri ewa kitaawe Ssemakula kyogerekeka. Olowooza nyina kyenfunyeyo ekirungi. Yadde n'akamu bwe kati. Ntuuse ewa Ssemakula n'amaanyi gampeddemu. So wait, niyekwaga Nzemba. Yekwaga. Excuse me, don't. Ate sagalo kisusse. Zako TV yange. Obisanze sibiraba. Tugenda kumeri wa brondeka ne ransanga nti laptop. Don't. Rama toddamu. Toddamu. Byonna nnyo tomanyi bya ssente mmeka. Kola kyokola ta. Tomanyi bya ssente mmeka. Rama nja kukuba. First njagala gwe. Njagala kulekera okubeera nga gwe kufuna nyina kuyita mu Marvin. Because Marvin mutaddemu ssente nnyingi, which is okay, money is nothing to me, to our family, we have money. So sagala ate tuddawo ssente obutonotono bundeekanye. But my time that I waste with Marvin is a con guy. Yeah, I mean, the other incident that happened, alyoka alete that disorganized wife of yours or a woman or something. Chitegeza, Marvin Italy straight. No, I mean the other disorganized woman of yours or your evidence less. Yes. So kati njagala tutandika okubeera nga gwe nkufuna direct nze naawe nga tewaliwo third party. Okay. Ekitegeera. So is it okay? It's okay. Anytime that I want you, I don't want this me time. I'm done. I'm tired of your me time. Okay, are we good? Yes, we're good. Njagala wemba njagala okulabira nga nkulaba olekerawo okunnumya nkoyo okwerumya nkoye n'ebyokuneegayiza. Kasente tozifunye. Ate nzifunye bampadde. Tebampadde yadde 10. Ngamba kansooke nzireyo mala okulaba omulwadde bwali. Kuba nibadde sitasobola bawuliza essimu teziriiko, sina we mbakubira, sina ssente. Kati mama mudwaliro embeera ng'entabukidde. Bamukwatiddeyo kati tugenda kukola tutya nga tewali ssente. Kuba nze leero wagenze n'enteganya tetusona ofuna ku ssente tumuggyeyo mu ddwaliro ate naye no tanaba nakutereera. Tewali kyakkola. Ne tulina kutegeeza okulaba nga ate tuyiya amagezi amalala kuba gye mbadde nyina essuubi yo ebyaddala teri yadde n'akamu. Ndowooza kati bino ebyokusoma ngenda gira mbivaako kuba kati maama waaba nga embeera gy'alimu eno nga bw'olaba tewali ssente za kumugya mu ddwaliro kati ate nange nina okusoma kati n'oba otabadde bana baawano omusajja ze n'agamba mbu ennaku z'enkuba ziweddeyo era mbu baagala tuveewo. Nja kukuba. Taddamu kunsongamu. Rama, don't dare me. Nkusonzeemu. Don't. Tonziramu. Tonziramu. I repeat, tonziramu. Yibalira kulopewa mami. Go and report. Byokoze tobimanyi. Ati weba nkoze kinzise muntu. Byokoze tobimanyi. Olwo nato omuntu n'aba nkoze eki. Ate taddamu kunsongamu. Taddamu nakukwatako nze. It's either your mom pays that, but Sasula, I'll get your laptop and sell it off, or just Sasula. My laptop? Yes. You'll pay. My laptop? You will. You will. Laptop? You will. I want. Nja kwata laptop yo. Geza. Okay, fine. Yeah. Pozi n'ekirala. Njagala tugendo olabe mami wange ne dadi. Nga ekyo oba okyanguyiza. Kati ndowooza omusango tuguleke. Kale tujja genda. Okay, fine. When?
Even now, I'm free for you. Anytime that you want me, I'm available. In fact, nze nga bwe nakugamba nsobola n'osuulawo omulimo just to be with you. So I'm free anytime. If you want today, we can go today or any other day. Okay. Yes. Kati gwe onootegeka. Renetegeka, eh? Ojja kugenda. Okay, wow, that is so sweet. Olaba Tonsa, singa ate waliwo oti mu ntandikwa, singa tuli okay. We would be married by now. I would be even carrying your baby. Ukitegeera naye kati ate gwe nonzize eno nondaaza omwana w'omugagga bamudaaza. I mean, look at me, I'm beautiful, we have money, we have everything. Ate gwe nonkaabye nonzize eno tebikola, ebyo babikola baavu. Ukitegeera sweet. Okay, so like you said, tugenda tulabe mami ne daddy, but we need to do some shopping first. Shopping eyaki? Ati olina by'oyambala oluusi ng'ate eno class yaffe oluusi tebikyayo, eh? So I want to put you in that class of ours. You know, my daddy muzibu. Yes, my daddy muzibu nnyo cause alimu olwa fashion designer. In fact, the whole family tulimu akantu ka fashion. It is our disease. It's our family disease. Kati kitegeeza buli muntu alina kuba nga taatawo. No. As in current shenkugamba nti njagala okyukemukko olage good impression mu maaso gaabwe, even your structure obeere bulungi because omusajja mulungi onyumirwa engoye. So I want you to, you know, oyambale ku ngoye. Gwe kati z'oyagala, gwe kati oyagala. Njagala kutambulira ku gwe ngoye kika kizoolaba ezingwana. Okay, I think zensaana okubaamu. Okay, some jeans. Yeah, we'll put on some jeans. That shoe, I like that shoe. That shoe is cute. Yeah, naye tujja gula inala kubanga eyo oba okyambadde nnyo. Njagala bw'ona agenda okulaba daddy nga buli kimu kipya, even new perfumes. Njagala oyamba otandika okufuna fumes ez'ebbeeyi ove mu zino eza 25 or something that. Njagala otandika okwambala fumes eza 150 or something. Otherwise, even the hair. Ojja kusala enviiri ennungi. Yes, yeah. Zino mbi? No, si mbi. Kale kyengezaako kugamba, eh? First nga wogenda omeetinga daddy njagala obeere ng'oli perfect nga talinaako kyagenda kubuusabuusa okitegeera, eh? Yes. Tulina kyenoonye. Nyonoonye eki? Tulina kyenoonye. Your laptop is fine, right? So genda okozesa laptop yo. Rahma, nina ebintu by'omuntu bye mbadde nsortinga online. You've cancelled everything. I used my credit card to buy all that. It's what you don't count, really? It's what you don't count? Taata, Mr. Accountant, omubazi waabyo genda ozikwate okole ebirala ekyo kiggwe tugula kunsanga nga ndi mirembe gyange then you start switching off my shit. Okay. Like chichi. No worries. Rahma, I'll sort you out. Rahma, I'll sort you out. Right? Fine, let mom get back. She'll either pay or I'll get your machine. Yeah, I'm going to tell her that you threw me away. You actually slapped me. Tata n'ekikondo kinkubi. I'm going to tell her all that. Oh. Tulabe. I slapped, eh? Yeah, hey, you even punched me. It's very simple. Nja mugamba namukubye yabadde ayambadde bubi nga tayagala fuluma. Thank you. Tata, omwambazi w'obulungi ababadde obulungi babeera batya? Yali akuwadde ebbanga, kyagambye ebbanga liwedde, yabadde mukambwe muzibu. Annaye, ebizibu nga tebiggwayo kati ate n'obubuzibu bulala. Yennyini yazze oba atume? Yazze mwennyini nga mukambwe. Kati wakyali magezi malala. Kuba n'okubeerawo kati ubu tubaddewo era twali twamunnyonnyola bunnyonnyozi. Ate kyasobola munnyonnyola mungi ate mulala. Sokwogera naye ati sinatwongera olw'emyezi ebiri tulaba ekyokukola. Tasobola naye kye tugenda okukola. Tugenda okukola. Enda kwogera ne kuddawo njogere ne Ssemakula. Ssemakula ndabe nga akukkiriza ogenda obeere wali. Kati posira ekirala ogenda kuvuga. I want us to go somewhere. Ate kati nzijiddemu njirekera. You can leave it here. I mean, we can talk to these guys aba coffee plus to omuntu akole ki? Agiparking, agikwasaganye. Then afterwards, I'll call my driver, Jaji Chime.
Okay, no problem. Okay, Yakwogera nabo ze bamanyi. Okay. Yagirekawo. Bakumanyi. Then that is good. Mbadde manyi tebakumanyi so nti neetaaga obbawo emitwalo nga 2 or something. Okay. Yes, so you're going to drive because the other time unabeera so stressed. Ate nyinamu obuzibu bw'ekiwanga kati mwankyankalanya the other disorganized woman yayombera eno negayiriza oli mavini yawogganira eri. Ne atwezza ovuga. Really? Oh yeah. Instructions z'aba doctor bangambye bwemba nvuga nvugire eddakiika 3 a day. Bwemba kisoboka nvugire only 30 minutes a day. Sisuka 30 minutes. So okuvuga mbadde wali kumpiko. Yeah, I think nvugire eddakiika nga 25. So the 5 minutes ate I can't. Yes, yeah. So you can't now drive from here. Yes, sisobola kati doza kiwedde. Ogenda kunvuga tugende. Wow, thank you. And I think I'm really jolly about my Tonsa. You're so sweet. You're so calm. You're so loving. Like this is the man that I want to marry. Wanange, only so okay. You're so fine. Okay. Thank you. Mwah. I love you. Kale. You're supposed to say I love you too. Oh. Yeah, because I've said I love you. You're supposed to tell me I love you too. I love you too. Thank you. Kati jabe. Tuswishinge. My Tonsa. Wow. Naye nazo zoyambadde simbi. I like it. Rahma, I'm going to get your laptop. Njitunde, nsotinge byo yononye. Ibra, you're not going to get my laptop. You're not going to sell my laptop. Tugenda kuzaawo bye nyononye. Ko sina nyononye ki? Twena kyononye. Nyononye ki? Twena kyononye. Your laptop is fine, right? So genda okwesa laptop yo. Rahma, nina ebintu by'omuntu bye mbadde nsortinga online. You've cancelled everything. I used my credit card to buy all that. It's what you don't count, really? It's what you don't count? Tata, Mr. Accountant, omubazi waabyo. Genda ozikwate okole ebira. Nekyo kiggwe. Tugenda kunsanga nga ndi mirembe gyange. Then you start switching off my shit. Okay. Like, chichi. No worries. No worries, Rahma. I'll sort you out. Rahma, I'll sort you out. Right? Fine, let mom get back. She'll either pay or I'll get your machine. Yeah, I'm going to tell her that you threw me away. You actually slapped me. Tata n'ekikondo kinkubi. I'm going to tell her all that. Oh. Tulabe. I slapped, eh? Yeah, you even punched me. It's very simple. Nja mugamba namukubye yabadde ayambadde bubi nga tayagala fuluma. Thank you. Tata, omwambazi w'obulungi abambadde obulungi babeera batya? Wait. You think you're dressed? Mukama wange, askari wajjana, wenzijanga tonyingiza. In fact, wondanga gakugeti ngoba asingira mujana. Olw'okubanga. Actually, notofaayo. Ku Friday ngenda kwambala sharia nja kukubira. Ojja ondabe. Rahma. Ate Ibrahim ne tubyokuntabula, Ibrahim si byagala, Ibrahim saga kuntabula. Rahma, when I'm talking ebintu by'amagezi, toddangayo okunziramu ngonziramu ebyekisiru, right? Tata ebyamakulu bifaanana biti. Tobiddamu olwoba naakunyega. Ate Ibrahim deka. Ojja bitegeera kakadde kabi. Ibrahim kulope wa mama. Ibrahim hadda mukoze. Okay. Jangu ndoza ofuluma kyeno ovuge. Wow. Ndoza bwe tumaliriza tugenda kolero tusuleko wamu. Yeah, we are going to spend a night together. So now, where are we heading? Tugenda ku shopping. Kiri okikiriziza oba nakyo kizibu wadde. Ekiriwa. Anti tugenda sula wamu. I want to spend a night with you. Oh, kizibu wadde omusango tugulekeyo vaayo. Kale, tugenda genda. No problem. Tusula wamu. I want you to be, chum-kitted. Okay. Okay. Thank you. Kale, Okay, bye. Sorry. Awo kiba kyangu ebintu n'otabikalu era gwe n'okalubya ebintu omuntu ebyo tebabikaluya olinga awanvuya omwavu kati olwo omwavu akola ekibona akola omugagga n'omukola bino olw'abavu babeere batya bannaayo
You know, my dad told me. Sinezo nsonga lwaki yakola ssente. Kati nze sobola kubula wembeera. Kati nze ngende mbeere mu bali abantu olaba gwe bakugobye gwe bamanyi. Ate olonze. Anti wulira. Guli musaayi gwabwe ejjuke nenze kati. Nze badina mpisa batya nga ngenzemu ababa kata naawe okiraba. Kugamba togenda kubeerawo lubeerera wabula kyenjagala nti osobola okuvaawo. Ng'ogenda ku ssomero nga kiba kikwanguyira. Nze ngenda kwogera Ssemakula bwe ngenze simulabye. Era tabadde baba mu nkwese sisobola kigamba. Kuba ne mu nnyumba siyingidde. Banampisa batyanze gwe batamanyi gwe batalabanga kujjukira sikuze nabo kati baba bajja kumpisa bubi ddala. Ekyo nkimanyi naye kati embeera yagumiikiriza ffenna kye tulimu si kye twagala. Embeera tukutteko tulina soka gumiikiriza ne tuyita mu mbeera eno tukati tugenda ku pulaani endala okitegeera. Tokaaba kati ate bw'okaaba nange obeera onkutula omutima okitegeera kuba naye nkugwe kwemuumira okitegeera. Eno embeera mweri kale etunyiga naye bijja kuggwaawo bangi abafunye n'ebizibu ebisinga ebyaffe okitegeera. Kati emmere yeebadde eyidde. Neenaatera. Sirika sangula amazika kati tugende obege emmere nze ngitwale mu ddwaliro mulabe nako ate tulabe ekiddirira kuba kati ate ku nsonga eyo budde sobola nakutuula mba njagala ngende bugenzi butereevu nzireyo. Ate kati ogenda kuddayo otya? Ogenda kuddayo otya? Ngenda kuyiya amagezi ate olowooza nzize ntya era ngenda kusala amagezi nga bwe ngasaze tulabe nga kalikulaki ng'ekyo tukimaliriza kitegeera. Tugendeko otegeke emmere. Tugende. Tukaaba. Nembeera tulina jugumira bugumizi. Olaba nze kati tuyinzaako okugamba nti kati kye tulina okufubako okulaba nti kuva wano. Bwe twatuvuddewo ne tugendayo ne tukola ki? Olina nti naakola ki? Ne tufuna we tubeera. Ojja kuba otereera nange nga ntereera ate nga nange bwe mpangapanga ebirala. Okitegeera? Tujja kukiyitamu. Kati bw'aba nga asazeewo atugobi tulina kyakukola si wuwo. Ate onoogaana? Tojja kugaana. Linda kugwa abantu bafa osanga musajja agenda kutuka. Atya. Musansa awo ku nkulumu ya Kabaka awo ng'oyingira entebe y'olyawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Nze ntegeddewo nyonnyola abana abatamanyiiwo. Awo ku biwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'oti Mbalala road awo. Wanoge busege ekibuye. Awo Simba basi z'Abaganda. Ntegeddewo bulungi. Nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku welokaamu. Kutuka ki? Ababa nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola kabondi y'okusalidde w'ettabi. Bw'oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga njibanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye ng'olaba gyekyo abantu butamanya eddagala kubanga bw'okwata amasavu g'omusu tagakola kye tuyita fats z'ennyama nonywako n'owona obulwadde bantu butamanya eddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Naye kati mwerabira bannange subscribing to the Kitonsaz. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada kikulu nnyo. Kakunotifying okutegeeza nti bakitonsaka bakoze ki bataddeyo. Tegeeza mama, tegeeza jjajjawo, kojjaawo, baabawo, maama w'omwana, jjajjawo, yenna gwe wakyawo. Nti munnange abakitonsa bataddeyo. Era munnange omugambe kyeyalingira mugambe tosubwa kanti tokalabangako. Tobeera wattima. Kojja wa jjajja wa ssengaawo mu anko wo mutegeezeeko aligambe muganda wa nnyoko abeere ng'akola ki ng'asubscribing. Okitegedde era mukitegedde. Ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa Monday ssaawa 9:30 tuteekayo. Buli lwakutaano ssaawa 9:30 ne tuteekayo. N'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki? Ne tuteekawo. Kati ennaku zikwate. Monday 9:30. Lwakusatu ate anytime 9:30. Friday 9:30. Mwebereremo. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Kitonsaz is alive and king. Thank you for coming.